Okusisinkana kwabwe okusinga kwabadde kwetoolera ku byabusuubuzi kuzzaawo nkolagana mu by'obusuubuzi wakati wa Amerika ne China, naye emu ku nsonga ezabadde ez'enkizo okwogerwako y'ensonga eya Iran n'ensonga ya Taiwan, wakati wa Taiwan ne China. Kakati bwe tusookerako ku lutalo olugenda mu maaso mu Middle East oba olutalo lwa Amerika ne Israel nga balwana ne Iran, njagala okutegeeza nti y'emu ku nsonga ezabadde ez'enkizo ez'okwogerako badde tebasobola kuvaawo nga tebazoogeddeko, kubanga yadde Trump yakakasanga ensonga enkulu bwe zaabadde ez'ebyobusuubuzi, naye obadde kyabadde kirabwa n'ayonka nti tasobola kuvaayo nga talabye China esalawo ki eyimiridde ku ki kumalawo olutalo luno. Wabula njagala okutegeeza nti Donald Trump yalaze nga China nayo bweri ku ddaala lyerimu ne America mu kwagala olutalo luno lukomekkerezebwe, era yalaze nti no China bayina endowooza y'emu obutaagala lutalo luno genda maaso, era bombi tebaagala Iran oba bakkaanyiza nti Iran terina kuba na byakulwanisa bya nyukiriya, era ne bakkaanya nti olugolomolo lwa Hormuz Iran eteekeddwa kubanga eruggula. Donald Trump bw'atyo yategeezezza. Yagambye, "We feel very similar about how we want it to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straight open." Bw'atyo Donald Trump bwe yategeezezza nti America ne China bonna oba bombi beetaaga okubanga olutalo luno lukomekkerezebwa, era bombi tebaagala China Iran egende maaso nakola byakulwanisa bya nyukiriya, era bombi bassa kimu nti olugolomolo lwa Hormuz luyina kubanga luggulwa, kubanga tukimanyi nti Donald Trump okukakasa nti nno China yeetaaga olugolomolo luno luggulwe, kubanga amafuta gajja mu ggwanga erya Iran ge mayitirivu. Olaba yatuuse n'okugamba nti agenda kubanga ajjako oba akendeeza emisolo n'envumbo zibabadde baateeka ku kampuni ezigula amafuta oba ezisuubula amafuta mu ggwanga erya Iran. Bino byonna bikola okulaba nti baleetera China okuseeseetuka. Kakati njagala okutegeeza nti ku ntandikwa y'omwaka guno Donald Trump yali yassa envumbo ku kampuni ezo ez'enjawulo ezijja amafuta mu ggwanga erya Iran, naye we butuukidde olwaleera okusinziira ku nsisinkano yagambye nti alina n'essuubi mu bbanga ttono okuva kati oba mu nnaku ntono okukendeeza ku muvumbo ezaateekebwa ku kampuni z'amafuta ezigajja mu ggwanga erya Iran. Kakati kitegeeza nti amanyi bulungi nti China yankizo nnyo mu kwogerezeganya ne Iran okutuuka ku Iran esobole okutuuka ku ddiiro n'eggwanga erya America olutalo lube nga lukomekkerezebwa. So naye njagala okutegeeza nti minisitule y'ensonga ez'ebweru ate yategeeza nti China tennaba kulaga ngeri ki gyegenda kuyingira mu kukomekkerezebwa kwa lutalo luno, naye bakakasa nti China ezze nga yenyigira mu kumalawo obutakkaanya obuli mu Middle East. Era ministry yagenze maaso netegeeza nga President wa China bwe yabadde yakafulumya proposals 4 points ng'ensisinkana yaabwe n'omukulembeze wa America Donald Trump tennaba kubaawo, ng'era ebigendererwa byakuzza butebenkevu mu kyondo kya Buwarabu. Kakati njagala okutegeeza nti yadde Donald Trump yagadde okumanya China eyimiridde etya ku kumalawo olutalo, naye njagala okutegeeza nti China tennaba kulaga ngeri ki gyegenda kubanga yenyigira mu kumalawo olutalo, ate nga ffena tumanyi enkolagana ya China ne Iran, era Iran yabaddeyo nga yeetegereza
erinze kyekiva mu China mu wakati mu kwogerezeganya n'eggwanga erya America kyekivaayo. So okusinziira ku ministry y'ensonga z'ebweru ggwanga erya America bategeezezza nti China tennaba kulaga bwa weeyimiridde mu kulwanisa olutalo luno. Bwe tusooka ne tuva ku nsonga za Iran, ku bye baateesezzaako ebirala njagala okutika twogere ku by'obusuubuzi kuba yabadde ensonga enkulu okuzzaawo enkolagana n'okwongera okusitula. Njagala okutegeeza nti bagenza okusisinkana nga America kati eri mu namba 2 mu mawanga agasinga okufulumya ebyamaguzi. Kyokka nga mu myaka si mingi emabega twagenda okuyingira mu mwaka gwa 2000 nga America yebadde esinga okufulumya ebyamaguzi. Naye we twogerera kati China yekwata kisooka, America nekwata ekyokubiri. Njagala era okutegeeza nti amawanga gano gombi amanene mu by'obusuubuzi okwetoola ensi yonna, America etuuse nga yeetaaga okugaziya akatale kaayo okulaba nti China egenda mu maaso n'okugula ebintu bya America. Era kibadde kigulumbya Trump omutwe okulaba nti China egenda mu maaso n'okuleebya America ate nga si bwe kyabanga. Kakati njagala okutegeeza nti okusinziira ku nteeseganya zino zibabaddemu era batuuse ku nzikiriziganya ez'okugula, China nekkiriza okugula aircraft oba ennyonyi naddala ez'ebyobusuubuzi ezitaka wansi wa 200 Boeing aircrafts. Njagala okutegeeza nti Boeing kitongole ekikola ebintu ebyenjawulo, mulimu missiles, mulimu ennyonyi, mulimu n'ebintu ebirala. Era kampuni eno y'emu ku zaasinze okubanga zisambira waggulu ng'ejjanzi, kubanga ebimu ku bigendera bya Donald Trump okugenda mu China kutegeeza kugaziya katale n'okulaba nti afunira ayongera emikisa gy'Abamerika okufuna emirimu. Kakati China bwe yasuubiza okugula ennyonyi ezisuuba mu 200 mu kampuni eno ya Boeing. Boeing yatandikibwawo mu 1916 era yatandikibwawo Kakensa William E. Boeing. Erinnya lya kampuni eno baalibbula mu mannya ga William E. Boeing. Nkutegeezezza ebyekola mulimu ebyokulwanisa nga missiles n'ebirala n'ennyonyi ez'ekikanga kino. Kakati Donald Trump yagambye nti ddiiru ze baatuuseeko nsava nnyo era ensisinkano eno abagiyisaamu olugaayo mwana tebamanyi ki kye baliko, kubanga yalabye nti waliwo omukisa gw'okugaziya ku mirimu ku mikisa gy'Abamerika okwongera okufuna emirimu n'okwongera akatale, okugaziya akatale ka America k'ebyamaguzi nga China esazeewo okugula ennyonyi. Ategeeza nti ennyonyi 200 zikyayinza n'okuba nga zisukkamu, era abakungu mu kampuni eno balaze nti ensisinkano ya China ne America oba abakulembeze bano okubanga batuuka ku nzikiriziganya zino kyabadde kyamakulu nnyo era kyakoledde nnyo America oba kyakoledde kampuni yaabwe. Kitegeeza nti omukisa ogutabadde guba gumaze okutondebwawo, era kyekimu ku byasanyusizza Donald Trump. Wabula era njagala okutegeeza nti newankubadde babadde bakyawaana ddiiru eno, naye ate bangi baavuddeyo ne bagikubamu ebituli. Balowooza nti ennyonyi 200 ezoogerwako nti zisobola n'okweyongera ne zituuka mu 750, kyokka omu ku bakakensa mu by'obusuubuzi mu ggwanga erya America, Wendy Cutler, ono yaliko omukungu mu ministry y'ebyobusuubuzi mu ggwanga erya America. Wendy we yabadde ayogerako n'ekitongole ky'amawulire ekya CBS n'agamba nti so far it doesn't seem like Trump
and his team have a lot to show for the visit. Talabawo kyamaanyi kiteekebwa ku mmeeza mu lukyala lwa Trump ne ttiimu ye mu ggwanga erya China. Bangi bannabyabusuubuzi abagundiivu mu ggwanga erya America n'ewalala bayogedde ebigambo ebiri mu layini eno nti ensisinkano yaabwe terina nnyo kye yatuuseeko, naddala America yafunyeemu kitono ku bye babadde basuubira. Babadde basuubira kati oli wagamba ennyonyi 200,000 era ono yayongereyo n'ategeeza nti babadde basuubira mega purchase okuva mu ggwanga erya China mu agriculture, energy ne airplane. Ategeezezza nti nne ennyonyi babadde basuubira eziwerera ddala wekiba nga kya nnyonyi, wekuba kugula byamaguzi bya bulimi ne bibanga biwerera ddala. Naye ngenda kutegeeza ku byobulimi ku products za agriculture n'obungi bwazo China bwe yakkiriza okugula mu ggwanga erya America okwawukanako ne bwe kibadde. Njagala okutegeeza nti China bwe yateese mu kuteesa ne America ng'ekkiriza okubanga ekendeeza ku misolo tariffs ezibadde zaateekebwawo, China yakkiriza okubanga egula ebyamaguzi aba agricultural products ebyamaguzi ebiva mu bulimi naddala soya bean okuva mu ggwanga erya America, nga bino biwerera ddala $10 10 $10 olwo basobole America esobole okugenda nayo mu maaso okukendeeza ne ku misolo egy'eggwanga erya China. Kitegeeza nti ku bintu ebifuluma eggwanga n'ebiyingira wakati wa China na America, bonna emisolo girina okubanga gikkirizika, si byakuteekawo kulemesa munno. Byebimu ku bye baasazeewo okwongera okunyweza enkolagana yaabwe n'okusitula ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gombiriri. Kakati njagala okutegeeza nti $10 eza soya bean China ze yasuubiza okugula mu ggwanga erya America, kusinziira ku mukutu ogwa New York Times bwe gwabadde guwandiika ku ebyo ebyavudde mu nteeseganya wakati wa Donald Trump ne president w'eggwanga erya China. Njagala okutegeeza nti yadde bino bangi babikubyemu ebituli, naye Donald Trump ne ttiimu ye we bagenze ate bo balabye nga ddiiru nsava nnyo, munaddala nga China yakkiriza n'okugula ennyama ya America ewerera ddala. Kaakati ddiiru bwetyo nkutegeeza nti America eraba nga nsava, ddiiru nsava etagambikako. Bano ekyabalete abatunuulizi b'ensonga ne bannabyanfuna n'abasuubuzi abagundivu ekyabaleetedde okuba mu nsisinkano eno ebituli, bagambye nti kiringa we munaayogera obwogezi ebigambo naye nga munaddala nga kuliko atali alaga nti sinamwetaavu, kubanga waliwo we baatuuse ng'olaba nti China mulimu ne byetali suubira nnyo, wabula olw'okuba nti America erina kyegezaako okuzimba, naye waliwo America byesuubira China okugula naye nga tebiina nnyo mu pulogulaamu zaayo. Kakati olw'okuba nti tewaateekeddwawo mikono jasimba nti basayinize wano okusayininga basayininga, naye bano abatunuulizi b'ensonga kye bategeeza nti si gwe mulundi ogusoose okutuuka ku nsonga nga zino ne basalawo ebintu, kubanga n'omwaka gwa 2017 Donald Trump ng'agenyiwaddeko mu ggwanga erya China baateesa ku nsonga ez'enjawulo, omwali n'okukola ddiiru erimu okuteeka ensimbi mu kampuni ekola chemicals oba kampuni ekola shell gas ne chemicals ez'enjawulo. Baali bateesezza okuteeka $1 billion 84 mu kampuni eno okwongera okusitula omutindo n'okwongera okugaziya akatale, wabula nga wayise ebbanga ttono
diiru eno yagwa butaka oluvannyuma lwa pressure okweyongera wakati wa America ne China mu byobusuubuzi, emisolo ne batandika okugirinyisa n'ebirala. Eryo era diiru nefiira awo mu bbanga nga siri awala. Kakati bano bagamba nti era kikyasoboka okulaba nga bye baateesezza, jjukira basoose ne bakulaga nti si bye by'amaanyi okusinziira ku byabadde bisuubirwa, naye yadde n'ebyo byogeddwako kyasobola okulaba nga China bukedde ku makya ng'ate etunula bulala. So kati ensonga bwe zityo bwe zikyali, wabula bwe tusooka ne tuyimirizaamu ku nsonga z'obyobusuubuzi, Donald Trump mu kugenda mu ggwanga erya China yabadde akakasa bulungi nti ensonga ya Taiwan tebasobola kubanga bagyebalama olw'okuba nti nkulu nnyo mu nkolagana ya China ne America, era ekoze ky'amaanyi okuba ebaddeemu ku nsonga ezireetera China okugenda mu maaso n'okuba n'obutakkaanya wakati waabwe ne America. Taiwan kuva dda ewagirwa America, era balina ne package ey'ebyokulwanisa gye basuubiza America gye yasuubiza eggwanga lya Taiwan. Njagala okutegeeza nti mu mwaka guno package eno mwebadde ina okutuukirizibwa era nga eri mu biliyoni dollars ezikwata mu 14 mu pound ze biliyoni dollars 10 ze biliyoni pound 10 n'ekitundu ez'ebyokulwanisa America byali yakkaanya ne Taiwan okuweereza. Kyokka bino byonna bissa eggwanga lya China ku bunkenke, ku bwerinde, era ne balaga nga kyongera okutataaganya enkolagana ya America ne China, kubanga China ye kyatwala Taiwan ng'ettwale lyayo, newankubadde Taiwan yate yeetwala nti ggwanga eryetengeredde. Kati obwetengereza obwo Taiwan bwegezaako okukaka China ekkirize, China enenya America okubanga egenda mu maaso n'okusapootinga Taiwan mu kufuuka ey'omutwe omunene, munaddala nga mulimu ddiiru ng'ezo ez'okubaweereza ebyokulwanisa. Kyokka okusinziira ku gavumenti ya America ekulaga nti ebimu ku biweesa Taiwan tisigama nti nno bagiricognizinga formally yadde kyakakibwa, naye era kyatuka ekiseera nga main China oba Chinese mainland nga ye joyina okakasa nti nno yeggwanga ettongole, naye ne Taiwan obwetengereze bwayo America ebuwa ekitiibwa, munaddala ng'ensibuko y'ebitundu ebyo byombiriri mu 1949 Chinese mainland eyakulirwa eyatandikibwa chairman Mao Zedong, ate yo yali ekkiriziganya n'endowooza ya nnakalyakaani communism, ate nga America endowooza eyo baba balabe tebali makambo. Kakati mu kwawukana kwa Chinese mainland ku Island oluvannyuma gye basalawo ebeere Taiwan eyeetengeredde, omukulembeze waayo Chiang Kai-shek eyagitandikawo Taiwan ne gye buli eno, ye ate yali ekolagana ne America kubanga bo baali balina endowooza y'emu, era America yalafuubananga nnyo okulaba nti nno eryo lye libeera eggwanga ettongole mu China, newankubadde kyatuuka ate ne kitasoboka. Era Chinese mainland mu Beijing ate mwe tulaba okubanga be batongole, era ne batuuka n'okugamba nti liri ttwale beewaggula bwewagguzi. Kakati president wa China yalabudde Donald Trump nti wakati mu kugenda maaso n'okuwagira obwetengerezi bwa Taiwan, bo kye batakkaanya nakyo kigenda kwongera okusattulula enkolagana yaabwe gye bali mu kuzza obujja
wakati wa Amerika ne China nti Trump wategendereze mukolagana ne Taiwan kigenda kubanga tekibazaalira akabasa. Kitegeeza era Donald Trump kati akyali stack yagambye ebyokuweereza ebyokulwanisa ebyo tugambye ebiri mu biliyoni dollars 14 atannasalawo oba anaabisindika newankubadde ate baali basalawo nti bigenda kusindikibwa mu mwaka guno. Kati kyekimu ku byasoose okuyimiriza